Ya nkomyewo nateranga bulijjo kubanga nkutuusako amawulire ga serebuwo. Kansubire muli bulungi, buli kimu kitambula bulungi oludda eyo. Nga sinnakuwa amawulire genze nago olwaleero, kansooke ntumireko ku bakyali bange abali Saudi Arabia awo, abali Oman, bakyali bange abali e UK. Kimukola kyamaanyi nnyo. Nga n'abali e Uganda sibeerabidde, abali e Kenya, South Africa, wonna olabira. Nyongera okugamba nti chokola kyakabi nnyo era gw'atannaba subscribinga, genda mu maaso obeere ng'onyiga eppeesa eryo erya red, tubeerabira onyiga notification button osobole okuba nga ofuna notification buli we mba ntaddeyo vidiyo empya, obeere omu ku abo abasooka okulaba ki ekigenda mu maaso mu nsi. Nga wentukidde olwaleero, nzize ne mwana muwala Pretty Grow, muyimbi Munnayuganda, yaliwooko yakanga musanvu egiise, yaliwooko mu music industry era saagobera music industry oyinza okuba nga omumanyi mwana muwala oyo. Mwana omuwala oyo yatambulanga nnyo ne mwana mulenzi Cute Kaye, emyaka nga 7 egiyise ndowooza. Yaliwooko naye n'abulamu, naye yagenza okuddamu okulabika mwana muwala nga si oli gwe tumanyi, omuwala eyali anyirira, omuwala eyali asikiriza buli musajja nga omulaba mu bifaananyi awo. Kigambibwa nti abadde akozesa ebikubwa oba ebijjako mu lulimi olwangu, enjaga, cocaine, ye mutuusizzaawo bwali olwaleero. Era nga bwe gwalina ku munne Cute Kaye ndowooza naye yalabikirako mawulire mwamulaba, naye kyekimu, naye Katonda yazza bibyo n'amuyamba bambi n'asobola okubanga atereera. Kaakati mwana muwala ono leero yeekubidde emiranga eriggwa muzira kisa asobola okuba nga omutaasa embeera gy'alimu. Mwana muwala ono yafuuka addicted eri drugs, akozesa drugs nga bw'omulaba wafaanana. Yenna siyo oli omuwala yali anyirira, omuwala yali asikiriza, kwegamba mu njoka enyangu yavaako, tasobola beerawo nga takozesezako njaga. Naye bambi tumusabire, oba naye ayinza oba abikola tabyagala, oba oliawo nga waliwo ekimusindikiza. Naye ng'avuddeyo leero neyeekubira omulanga, era gwali eyo ng'osobola okubaako n'engeri gy'omuyambamu bambi, osobola okuba ng'ovaayo muyambeko, asobole okuba nga adda mu bulamu obweyagaza. Kigambibwa nti mwana muwala ono baali beeyagala ne Cute Kaye, nti era amulinamu n'omwana, naye sirina bukakafu ku ekyo kuba tannavaayo kyogerako. Kyamukisa mulungi okuba nti ate ye munne yatereera, yatwalibwa mu rehabilitation n'abeera nga ajjanjabibwa era kati ye yatereera. Naye tugende mu maaso n'okuba nga tusabira mwana muwala ono bambi asobole okuba nga atereera naye addemu akola emirimu gye nga bwe yali. Era nze ngenda mu maaso n'okuvumirira ebiragalalagala ebyo ababikozesa si birungi, tubireke. Gwe ng'oli eyo nga wali faani we bambi, osobola ovaayo n'obaako nekyomuyambamu, kuba yeetaaga buyambi. Akale nno agaleero we gatyo we gabadde, nkugamba nti gwe atanaba subscribinga kikole kati.